Olunaku olwaleero tujjukidde omwagalwa w'abangi John Bosco Kibalama era munnange ebibuuzo bikyali bingi naye nga ansa ntini era twebuuza ani oyo alituwa ansa gye twetaaga okuba nga tuwulira oba n'ebyo bye twetaaga okuba nga tumanya ebikwata ku John Bosco Kibalama ye abange omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akyogeddeko ki ekya omwagalwa w'abangi John Bosco Kibalama. Mbaniriza mwena abali ku NCK TV webale kubanga ogyekuumiddeko webale kutambula naffe gigenda gitya gitambula gitya kale no tusuubira nti buli kimu kiri bulungi ate nga naabwe bw'otyo oli bulungi wetulinnya obuterevu okuba nga tukutuusaako amawulire ag'enjawulo era kyensobola okugamba kye kimu nti munenge woba nga tuna subscribinga kekadde obeere ng'osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga saako n'okubanga oleka komenti yo ebisigadde byonna buterevu amawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako. Lwali lunaku bwe ruti ennaku z'omwezi zaali 3 omwezi ogw'omukaaga 2019 omwami John Bosco Kibalama yava ewaka ng'omuntu yenna agenda asabe ennamugongo abeeka kye bataamanya nti gwe gwali omulundi ogusembayo okumulabako era nga bwe yafuluma ennyumba musajja wattu teyadda paka olunaku olwaleero ziweze emyaka 5 nga John Bosco Kibalama yabula era ebibuuzo nga bwe nkugambye wali mu ntandikwa ti ne bisigala bingi naye nga ansa ntono gye buvuddeko aneeno the Right Honorable Prime Minister Robinah Nabbanja yavaayo n'ategeeza nga be balina John Bosco Kibalama ku mawulire nno kamera zonna zaali ziraba era TV ez'enjawulo zaakwata n'akakasa nga bwe balina John Bosco Kibalama nti era y'omu ku abo be baakwata abaali benyigira mu kutta abantu naye jjukira incident gy'ayogerako yali yaakabaawo. John Bosco Kibalama yabula 2019 era mukyala we yagamba nti we yalaba eggulire eryo agamba nti yafunako akamwenyumwenyu ku ttama n'agamba nti maybe Prime Minister wakyogeredde osanga bamwina n'agamba nti kale nno waba alina emisango nga kyekyavaako ne bamukwata tekirina buzibu ekikulu kiri nti gyali bamunoonyerezeeko bamuleete mu kooti bamusalire asaavinge tutujja kugendayo tumulabe. Omukyala wa John Bosco Kibalama agamba nti yanoonyereza ennamba ya Prime Minister n'agifuna ng'asinzidde ku lukomo lw'essimu yakubira Nabbanja amubuuza oweekitiibwa nakulabye ku mawulire ng'ogamba nti mwina John Bosco Kibalama nze mukyala we bakugamba nti the Right Honorable Prime Minister yali mukambwe mbu yali tasalikako musale mbu yali mukambwe ku ssimu era n'amala n'essimu n'agisalako naye jjukira ye yakyogera mu maaso ga kamera era awo nno wetugambira nti oba oliawo tweyongera okuba nga tumubuuza Kibalama aliwa amutuleetera amutuwe yaleka abaana abato baabo kino kibebi kirabako dadi ku kifaananyi tamanyi dadi waafaanana okuggyako okumulaba ku kifaananyi kati abaana baabo omulenzi omukulu wuuyo avuddemu si ye mukulu ali awo naye nga mwana muto naye ekibuuzo kiri nti Kibalama ali ludda wa okusinziira ku mukyala we yagamba nti yali atandise okuyingira ebyobufuzi ye n'amugamba nti munnange nze ebyobufuzi sibyagala mbu maama we ne mukyala we bamugamba ebyobufuzi tetubyagala tubeererewo kati ye lwakuba yalaba famire eri against his wish n'atandika ng'obbikola mu nkukutu mbu nga bacoordinatinga bulungi n'oweekitiibwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kati mbwewo yatandikira okufuna obubaka obumutiisatiisa kyempulira nti yali mu nteekateeka ey'okwesimbawo ku kalulu ka 2021 era nti awo yatandikira okuba ng'afuna amasimu agamutiisatiisa
afune obubaka obumukangakanga nga bumugamba nti waba tavudde ku byabufuzi bajja kumukola ekintu. Olwo nno ye tabyogera kubanga tayagala akanga ab'ewaka abaali bamugambye edda nti ffe tetuwagala bintu bya bufuzi. Ekintu kyakisirikira akishiyalingako ne mukwano gwe close friend. Akyogera luvannyuma bamaze okumubuzaawo bw'abuulirirako mukyala Kibalama nti munnange kino na kino na kino na kino bibadde bigenda mu maaso. Bali balowooza nti oba oliawo ng'abantu bonna be bazze nga babuzaawo ne babafuna era nti batandika olugendo okuba nga banoonya ku police stations ez'enjawulo tebamusangayo, ne banoonye ku all security agencies zonna tebamufuna. Paka olunaku olwaleero ekyebuuzibwa John Bosco Kibalama ali ludda wa? Olunaku olwaleero nga tucelebratinga abajulizi baffe, omukulu ow'ekitiibwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ku lunaku luno olwa Martyrs Day avuddeyo n'ayogera ku John Bosco Kibalama ng'omu ku bajulizi, kubanga lwali lunaku bwe ruti lwe yabulirawo. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mwenyamivu nnyo era agambye nti kyewuunyisa nti abantu tebavaluwinga abantu bannaabwe, nti omuntu munno n'omulesa abaana abato bwe batyo awatali nsonga just because ayagala kwesimbako oba wabuliddeko nti ayagala kwesimbako. Agamba nti amayitire ga John Bosco Kibalama n'olunaku olwaleero ebibuuzo bikyaliwo bingi, naye anaatuwa ansa nga bwe ntandiise nga njogera. Tubuuze Robinah Nabbanja tumulemereko atuwe answers kubanga ye yavaayo n'ategeeza nti be bamuyina. Bw'obuuza Minister in charge of internal affairs ajja kugamba sina kyemanyi, ate nga gwe twali tusuubira nti oba oliawo yalina okuvaayo natuwa details ezisinga, naye ate waba Prime Minister avaayo n'agamba bamuyina, ate oluvannyuma okumubuuza wa gy'ali nazza fire n'aba nga tasalikako musale nga mukambwe nnyo ye Honorable Robinah Nabbanja. Naye agamba nti tweyongere okuba nga tuteeka abaana be mu ssaala, Mukama abagumye omukyala we ne maama kubanga akaseera ke balimu kazibu nnyo, nti wakiri omuntu waafa n'oziika n'omanya nti yafa naziika wali, naye omuntu okumubuzaawo tomanyi gy'ali, tomanyi yafa. Emyaka 5 nga teri amanyi John Bosco Kibalama gy'ali. So nga we tucelebratinga Martyrs Day olunaku olwaleero ne tucelebratinga n'obulamu bwa John Bosco Kibalama. Talina musango gwe yakola, yali just ng'omuntu yenna, yali ne ambition ey'okuba nga yesimbawo. Ekirooto tekyatuukirira, yali alina dream eyo era nga gyali agezaako kubanga preparinga kugituukiriza, but it was cut short nti tebamukkiriza kubanga ekirooto kye akituukiriza. Ekyebuuzibwa gy'ali mulamu, bw'aba mulamu ali ludda wa? Nze naawe weeyongera okuba nga weekumira ku NCK TV. Gwaliyo nga tana subscribinga kekadde obirenga subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, saako n'okuba nga oleka comment yo. Ebisigadde tulakkalira nywera, tujja kuba nga tukomawo nago temuvaawo.